emitelevu yonna gy'osinzidde okubeera nga togoberera Fahad Pro UG kwoli era nga video bw'obanga ogifunye giwa ekigalo likinga ate sharelingirako abala wansi awo kabox comment section kali open tekigenda okubeera nga te osulawo endowooza y'okusinzira ku byogenda okubeera nga te osanga mu katambi kano kakati amawulire kamere nga tetandika n'ag'omwana omulenzi amanyikiddwa nga Jayden ono yazaalibwa n'ekirwadde kya sikosero era nga kimutawanyiza okumala ebbanga naye nga bw'omanyi ekirwadde kya sikosero kitera okubeera nga tekizaala ebirwadde ebirala bingi nnyo era ng'omwana ono ali mu kubeera nga ate akola oba bali mu kubeera nga tebakola enteekateeka okubeera nga bamukyusa bone marrows. Abasawo gye bavuddeko abavaayo ne bakamutema nti mu bbanga lya myezi 3 senga abeera takoze operation eyo ajja kubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno, so yaddusiddwa mu ddwaliro ensambi awo olunaku lw'ejjo era nga amawulire agavaayo sayidi zeeyo embeera yongedde okubeera nga ate etabuka mu ddwaliro era nga kino kiwaliriza abasawo okubeera nga ate bamuteekako oxygen. Kino okubeera nga tekitegereka oba ali mu kutya nti surgery kuba tanabagenda mu surgery oba surgery yamuleetedde okutya anabeera nga ate abulwa oxygen oba obulwadde bweyongeza okubeera nga ate bulinnya. So ngenda kubeera nga ate nkuterawo obutambi osobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwegenda mu maaso sayidi zeeyo era nga bwena bakugyeyo ngenda kubeera nga ate nkwongerezako n'obutambi obulala bungi nnyo. Tula butuuzi akalira subscribing abo banga batesonga okubeera nga te tugattako akade aka notification bell kakoneko kajja kubeera nga te kakwalatinga buli weda bandese video Sheikh Ashraf musomi wa dua zeze namba zesimu ziri mu kubeera nga te ziyitawo wansi outside endala abanaffe aba Habibu airport pickup nabo bali nnyo okubeera nga te bakukima ku kisaawe nabo bafune ku namba zesimu ziri mu kubeera nga te ziyitawo awo kambere nga te mbawo ensonga ziro oluvannyuma nkumona mawulire amalo mangi otemba. Jayden nyoka aliwa mama waliwa oza nyenda kufa mu wiki 3 Jayden twafiirwa daffe bobigamba tulowooza ati Jayden eyo interview gye wakoze ne Kasuku mbu Kasuku ne yeefuula alumiddwa. Kasuku talumwa ekyo yaba ne Kasuku ozanye comedy mbolo Kasuku bode yeefuula alumiddwa Kasuku mbu yenna nawulira mbu nga n'amagezi mbu n'amaziga Kasuku akabenga bwe yakabirani. Kasuku ayagala views ze era nakalabye kano ka Jayden bambika ng'alumwa ku kiyakuzaala gwe Jayden kankubuulire ffe tulabye abafa wano era tudda unolowooza nti bangambye njafiira mu wiiki 3 fooba ofa ensi obadde ogigasaki obadde otugasaki Jayden tukuyamba okwogera ennyo kusobola okukuleetera emirerembe n'okweyagaliza wekka ekintu ekyo kya mutawaana ddala. Twakakulaba ennaku ntono nnyo emabega wavaayo nojja mu public n'obeegayirira n'obasaba bakusondereko ssente okole era okuze birthday party igwe nno b'oyita mikwano gyo. Abantu abo baakusondera si lwakuba nti oli wa mugaso nnyo mu ggwanga, nedda, wabula baakusondera olw'okukukwatibwa ekisa omuntu azze n'asaba. Lwaki gwe bwe wali osaba ssente ez'okukukolera birthday party tewafunamu ak'obuntu n'olowooza nti nno si yeggwe eyasooka okuzaalibwa mu Uganda era si yeggwe eyasembayo. Era ennaku ntono nnyo emabega wavaayo n'ojja mu public n'osaba general public bakuyambe bakusondere ssente musobole okusabira omwoyo gw'omugenzi taatawo
mwami Tamale Mirundi Senior. Bannayuganda bakusondera era ne musabira omwoyo gw'omugenzi. Lwaki kwolwo twafunamuko abuntu n'ogamba nti taata wange yafadda ate nga si ye yasooka okufa, abantu baafadda era bakyafa? Lwaki ggwe wali oyagala era wagayirira abantu bakusondere osobole okusabira omwoyo gw'omugenzi? Kaakati gwe olaba bikwatagana nti gwe baakusondera era wasaba abantu bakusondera okuza eppateyo ey'amazaalibwa. Ono omwana Jaden ayagala kutaasa bulamu bwe. Olaba abantu abo ababiri ani asaana okusondera? Oli ow'amasanyu Tamale Junior era ayagala birthday, oba ono ayagala okutaasa obulamu bwe? Abantu nno mufunengamu ak'obuntu. Era omwana ono ayagala kutaasa bulamu bwe, gwe wajja n'osaba ssente osobole okusabira omwoyo gwa taatawo. Olowooza in actual sense ani asaana okuyambibwa? Ono ataasa obulamu bwe oba oli ayagala okusabira omwoyo gw'omuzimu? Kuba omuntu bw'afa afuuka muzimu. Ak'obuntu keetaagisa Junior. N'okweyagaliza ennyo si kulungi. Kati ku lw'okuba omwana ono yasaba nga si gw'osaba, olaba ssente omwana ono z'asaba zandibadde ziweebwa ggwe. Junior bw'afuna obuzibu nga bakutomedde, oba yali simanyi nawulira oba Doni Kulisi ye yakutomera, bwe yakutomera oba bw'oba akutomera n'ogenda ku kitanda, abantu bajja ne bakuyamba. Tebakuyamba nti oli wa kitalo, nedda, bakuyamba olw'okuba ak'obuntu. Junior, si kirungi okulowooza nti gwe wekka gwe mugezi, gwe wekka gwe alina okukwatibwa ekisa, gwe wekka gwe alina connections, gwe wekka gwe alina okusaba bakuwe. Kkiriza buli muntu akozesa omukisa gwe. Junior, bannayuganda bangi balina omutima emibi oba omutima omubi. Ye alowooza ku lw'okubanga akozesa YouTube channels, ensi okumumanya tayagala muntu mulala akozesa YouTube channel eyo. Ye ayina mandate okwogera ku bantu abalala, tayagala kuwa bantu balala chance kwewozaako oba nabo okwerwanako. Mutima mubi. Junior, leka banno basondere munnayuganda munnaabwe afune akasente ataase obulamu bwe, kubanga tobalinaako copyright. Ndirabiriza nga bo babasawo tebali kumpimpi, badde baŋŋaanya amasimu naye kambabuzeeko mwasibye mutya, how are you? Kansubire muli bulungi. Kyokuwona tujjawoona ketulabe enamba agentadde awo eri active ku mobile money bannaye. Era tukyetaaga ku sente nga nyingiko. So enamba agentadde awo ya MTN osobola okubaako kyoteekako netula arampadde ekitanda tulina asooka tuza okusinkana. So naye nga tuyinza okuvaayo budde butono tusobola okuvaayo. But everything is okay. I'll be fine. Don't worry, okay? Denzo we bakadde kizimidde bagala nnyo bantu bankanswimuliro ate sijja bagira ddwaliro gyendi mutya kujjayo nga muli bangi bangobeyo kisigedde bajja kutugobayo singa munajja nga muli bangi.
Wali alikujja nti yansanze neebase. Badde wangu TikTok live banayibaya busawo bazze beere bulungi. Mimi tulani wa Jaden abantu bagamba sente zigenda kuvaawo ezigenda okujjanjaba omwana. Sente bazisootinze dokita yennyini nanyini eddwaliro. Yes asudde. Kati wano agambye agenda mujjanjaba paka wanaatuuka okugenda ku Bonimaru. Tuli mu VIP wano eno eringa mitwalo emeka. Buli lunaku wano nga tekuliko ddagala. Buli lunaku ruumu yo. Mitwalo ng'emeka? Miliyoni 4. Zimbabwe Kuliko sokoleke miliyoni? Miliyoni 4. Buli lunaku miliyoni 4. Wano Jaden wali. Ruumu mwaso. Eza Uganda? Eza Uganda kati kuli ddagala. Alla nyamba sirwala kubamba ngenze. Hizo baba infection. Wano sisobola wo infection. Abantu ku view. Abantu ku Wale tulinga abali London. Kalomo kimanyi tuli India nga tetumanyi. Tambyo gambye onywawo habo. onyolawo habo wakoja chimbo. Dokita mu bigambo bya ngambye agenza okwetegereza Jaden ne bibanyumizaamu nga nze sinnatuuka nga Jaden tabadde na specialist abadde amujjanjaba. Jaden abadde afubanga ye ne maama we. So ku ssaawa zino nebaza Mukama nti mu malwaliro gonna mu mbeera nga gabadde gonna gabiraba nga gasirise, TMR evuddeyo era yo neetuyita era negamba bagenda kutekinga over Jaden mpaka we tunaatuuka okubeera nga agenda ku Bonimaru. Balina akantu ke bangambye naye kalusawo bwe bamala omukolako bakayita oba stem cells. Kakati wano balinawo specialist wa stem cells. Bwe bamala omukola Bonimaru yeetaaga stem cells. Kakati era wano dokita atuga nti wanaabanga eri tagenda kwebbanga ddene kuba ngambye keye ey'amaanyi ate agyetaaga nga tumaliriza eri. Kubanza mazemu n'amaanyi ntanga ne sente ze musonda nno ng'abantu bazoogera ebigambo. Ziyinza n'okuba ntono ku sente ze Jaden zakola ki ze yeetaaga. So mbadde nsaba tusonde sente zino ng'ebigambo tuyina bitono ddala. Nga twogera ebigambo bitono ddala because twaffectinga omulwadde waffe. So njagala sigenda kukoma kwebaza TMR era wenna ali eyo gamba nti TMR jju kubanga okuva twatandika okukola interviews zino ku Jaden ne bwe twatandika okusonda bambi mbadde sindaba eddwaliro lijja kutudduukirira nti bannaaye mu mbeera yonna nga bw'asonda ssente yeetaaga obujjanjabi. Omukulu wa TMR ye yakirabye ne mami njagala okukwebaza naawe era naawe yalabye nga tutuuka ku TMR ate omukulu bangaayo bakimugambye jjo n'agambirawo bamuleete kuba bannange TMR nga yabbeeyi. My friends, you cannot be here when you don't have money. Era kati TMR njagala nnyo bw'onaaba ogamba jju recommend those people with money. Just mbadde nyakayisaawo ako naye nga bambi Jaden tumwongere essaala mu mbeera eno gy'alimu. Yatulina ali as of now kifo kisirifu so yenna yandyagadde okujja okumulabako jangu oyinamu ku mpisa. Kifo kisirifu, kifo kirimu abalwadde. Ne kamera mba muzze na protocol yingira osooka ogaye nti ndi munnamawulire. Ate ne kamera nazo simanyi omusawo ayinza ozitugaana kuba nazo tuyinza omutwala era mu depression endala. So eddwaliro lijja tuyambako ditugayidinge ku ekyo okusinziira mu mbeera omulwadde waffe gy'anaabaamu. Naye nga sofa as of now TMR tesobya ewange. Yes, so njagala okubeebaza on Tuesday I'll give you another update oba mu mbeera n'enkya nja kubawa update because tugenze ku bunkenke. N'enkya nja bawa update n'olwokubiri ne Sunday ne Monday. Njogeddeko ne maama we era mukubidde ali mu kubajja wano kubanga abadde tamanyi kuba Jaden abeera atambula yekka. Jaden muntu mukulu. Maama mukubidde kajja naye maama ngambye nti ennaku zino abadde amulaba
nga akyuse kala nga wa yero ng'alabika yeetaaga musaayi. So essaala ate twongeremu n'amaanyi g'okusonda ssente za Jayden kuba mu byonna byendabyeko dokita byankakasizza nti mu ebituufu mu byonna Jayden yeetaaga bone marrow. Yes, kyekitono ekinga ekisembayo ku bye yeetaaga kyekyo. Kati tusonde ssente nga nno tetusaagasaagamu n'ebigambo bibeere bitono. Naye nammwe abatali contented, dokita agenda kukola medical report. Agenda kukola medical report, agenda gituwa nga bwe tulinda ekiddako. Njagala okubeebaza mwebala abasonze. Naawe ne bw'oba tosonze naye ng'okoze vidiyo ekunga abayinza okusondera Jayden ssente. Jayden bw'anaaba ateredde tugenda kubawa accountability ya ssente ze mwakasonda. Tulabe na mmeka ze tubuzaayo. Ne dokita atubuulire nti ssente entuufu twetaaga mmeka. Wizo mani wizo, nawe Bobi Wine yakusiiye kati akubalagala, kusiiwa saidi ki? Kale gwe wali sirise, twali twakulekera omuzimu gwa leedi gukwetugire. Bawaayiriza omulala naye nga gw'omanye enfa ya leedi. Omuzimu gwa leediyo gugenda kutuga leediyo tomuyita mwangu. Ndowooza olaba bw'obonaabona. Obonaabona oli ku Bobi Wine ovuma. Mwinayo ewammwe mwinayo omwana omuwala oba simanye ndabika yammwe bwe mulabika. Ensusu zibalinga ez'ebikere. Mbunga naawe odda ku Bobi Wine ovuma. Wizo nkugamba bino. N'omwaka guyinza obutaggwako gw'olabanga oguweddeko nga leedi yakutuza akusse. Leediyo teyali wa bulijjo gwe watta gwe mwatta. Ajja kutugira mu buliri ofe. Wali badde olwana nnyo n'onoonya abasawo Abaganda abakola n'obanoonya Tanzania n'obanoonyawa kubanga ggwe tewagenda mu kkooti teri naakuteebereza kuba nti wabirimu. Naye ffe tukugamba okuva leediyo lwe yava ewa Kamiliyoni n'agenda naawe teyanywako mwenge n'agenda kufukula bakazi nga bw'ofukula abakazi nga taliiko nga toliiwo. Bino si bya kufukula bakazi ggwe. Owulira gwe wizo maani wizo. Ankopi ova mu Mayanja family naawe ozeewa Bobi Wine. Owulidde? Naye teweerabira nti ne Kamiliyoni abadde nnyo kyali wa Bobi Wine n'ono ayogera mu mukulu wo ono mufukuzi w'abakazi naye abadde mukwano gwaffe ng'era buli wiikendi tubeera naye ku biiki ku lyato lye erimu ebusaabala ne leediyo. Naye akaakaami kaagamba tekaaliwo ku olwo leediyo lwe baamutta. Lwe lunaku lwe yatambula yekka. Wizo maani wizo, bw'oba wafuna ku kibanja kya leediyo ekyekagga njagala maama wa leediyo akugobe. Gwe watta mutabani we mwamupangira n'afa. Omuzimu gwe gugenda kutuga. Sooka olwanyise ebintu ebyo. Abasawo tomanyi gye bali abasobola okuyamba. Tomala budde ku Bobi Wine. Tomala budde. Gwe genda olwane na muzimu gwa leediyo gukwetugire ofe. Mukulu wo tomulaba ayina ekimuyonka kalamaja amuyonka. Kalamaja amuyonka. Ekyannuma ennyo kyaviirako ne Eka okufa. Ensonga y'okutta omwana w'abandi Kalamaji era ensi ekimanyi nti AK-47 wummula mirembe naye okufa kw'omwana oyo kuli ku bantu abo abakulu be. Nga nammwe muvaayo mwasama mugenda kudduka wano. Wizo byogere naye ensi egenda kukuba naye ate ogenda kumalako omwaka.
Lydia ajja kutu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.